Yes, hello. Wali ku Yugi Update Civic osinza obanga otuwuliriza mbalamusizaako nnyo mwasibye mutya kansubye nti ebintu bitambula bulungi nnyo. Embeera yo gye tutandikiddeko gwe mugwana wange ali eyo abali ekkati Oman, Dubai, Saudi Arabia mbatumiddeko nnyo ntegeeza mmwe abali mwena mu diaspora mukola kyamaanyi nnyo okuba nga muyimirizaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Abo nno be tulaba awo tebali mu kulutinga oba baali nti oba amagye gali mu kibayita recruitment nti bali mu kulutinga amagye bayingiza bavubuka baana mu magye abo ba prisoners ba political prisoners abo boolaba bawagizi b'ekibiina ekimu mu Uganda abakwatibwa era nga balangibwa obwemage bagenda maaso n'okujeezebwa. Awo we tugenda okuba nga tutandikira olunaku olwaleero olabe obunkenke obuli mu ggwanga olabe eggwanga lyaffe liri ku ki liddawa lidda mabega lidda mu maaso ki ekyatuuka ku ggwanga Uganda. Yes, oli ku Yugi Update Civic osinzidde obanga otuwuliriza kati wano tuba tukatandise tuba tukasumuludde. Ekifaananyi kye tulabye akatambi ke tutaddeko ke tubalaze nga ekimotoka kigenda mu maaso n'okuyiwa abavubuka. Awo akafaananyi ako kakwatibwa mu ggwanga erya Uganda era abo bannayuganda bagenda mu maaso n'okubeera nga bafulumizibwa ekimotoka kiroole. Wabula eyo si recruitment y'amagye, ekyo kye njagala otegere gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Wabula abo bannansi ba ggwanga Uganda ba civilians abaali bagenda maaso n'okuwagira ekibiina ekimu kye baali baagala nga constitution wagamba. Singa constitution yali teragira kubanga buli muntu alina ebbeetu n'omwaganya okuwagira ekibiina kye kyayagala twandigambye nti bano balina omusango naye okuba nti si be babaga amateeka era constitution baagiteekawo mu lwatu era nabo gye baziba followinga gye bazibagoberera. Baana abato abavubuka abeeyiiya abamu balina famire zaabwe, aboola abadde basasula omusolo, aboola abadde balina kye bagatta ku ggwanga Uganda. Kati wano wetubuuliza gavumenti ti abaami abo oba abantu abo ba civilians betulabye bakwatiddwa nga balinga abayoola obuyoozi enseenene nga baziteeka mu kikutiya. Awo oba otunuddemu n'emisango egigenda maaso n'okubavunaanyizibwako ezibavunaanibwa kuwagira ludda luvuganya gavumenti. Wano we tuvaayo era bannabyabufuzi bangi bavuddeyo nga bagenda mu maaso n'okuba nga banyigiriza gavumenti bagitikka akazito bagigamba obanga owulira byewabaga mu constitution twali mu mativu nabyo kubanga constitution y'eggwanga Uganda yabagibwa nga gavumenti eno tennajja mu buyinza nga bakava okulwana mu nsiko. Gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni nga tennajja mu buyinza. Gavumenti singa yali ewulira si mativu si ntebenkevu na constitution eyabagibwa kubanga mu byajja mu buyinza bingi bye yakyusa mu constitution era n'akawaayiro akake yateekamu kegekuwa ebbeetu wabeerewo opposition evuganya gavumenti era nga buli munnansi alina ebbeetu n'olukusa okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kyayagala. Era n'ategekawo okulonda n'ateekawo n'akakiiko akayitibwa Electoral Commission newankubadde yafundikira ng'alonda chairman waako alina okuddukanya akakiiko kano. Bannayuganda byonna tebabifaako. Buli kimu nga kiri favorite ku side ya gavumenti. Kati buli kintu kiri side gy'oli ki ekiba kigenda maaso n'okweraliikiriza ate okwata abavubuka agenda maaso n'okuwagira ekibiina. Awo ffe bitutabukikako omutwe gututabukirako awo kubanga obirowooza nga tobimala. Gavumenti tuzze tugigamba okusinga okukwata abavubuka emiti emito egy'enkya egigumiza ekibira kubanga egyo miti mito gya nkya. Gavumenti eva erangirye nti ejjewo okulonda ffe kitwali twagala abavubuka baleme ku wastinga time na budde bwabwe nga bagenda mu byokulonda nga beenyigira mu byobufuzi nga bagenda mu campaigns kubanga tebalina kye baganyulwamu baabayamba gwe gavumenti okusiga ekifaananyi kye ekya demokrasiya gwe wateekawo wekimpatiira. Kati okusinga okukwatibwa baawo banaatera vundira mu makomera bajeezebwa jjawo kulonda oleme kuddamu kuvuganyizibwa. Olwo bannayuganda badde mufuna emirembe nga bakimanyi bulungi bali mu nsi efugirwa naye ng'ensi be balonda pulezidenti waayo era nga bo tebakkirizibwa
kwendoosinga na kulonda mukulembeze oyo gwe baba baagala abakulembere mu ggwanga Uganda. Ekyo bannayuganda bawulize balungi, bajja kiwulira bulungi. Bannayuganda si bantu abalemerako, era banakiwulira bajja gamba kale we mutwe mwakikoze. Kubanze kyemmanyi webanga aliyo ensi esinga okugondera ssemateeka n'amateeka yeggwanga Uganda. Bannansi ba Uganda bagondera amateeka. Olaba ne wabaddewo ebbugumu mu kampeyini mu kalulu kano akawedde aka January 2026, ebbugumu eribaddewo wandirowooza nti no bannayuganda bagenda kubeera nga bateekawo embeera okuluno gavumenti eyinza okuba nga ewunzikibwa naye tekyalabikako. Newankubadde baali bataddewo protestive vote, byonna byonna wabiraba. Bannayuganda baasigala bayimiridde ku nsonga y'okukuuma ssemateeka nga bagondera amateeka agabagibwa agali mu constitution y'eggwanga Uganda. Kati ne kirabika nti nate kati ekizibu ky'eggwanga Uganda si bannayuganda wabula kya gavumenti ng'egenda mu maaso n'okutyoboola ssemateeka gwe yabaga. Bannansi bye yabagayira bo bagitambulirako, kyokka ye yabaga amateeka tayagala gatambulirako. Ekyo tukiyite tutya era tukiyite ki? Njagala ggwe yenna agenda maaso n'okuwakanya bye nkugamba okusinziira ku ndowooza yange ojje mu comment section g'oterewo endowooza yo. Nze ngamba gavumenti erangirire nti ejjewo general elections, ekyo kimu, era erangirire egambe nti nejjewo opposition bagijjewo. Gavumenti ebeere nga tevugamyizibwa ng'erina kuyitawo buyisi. Tukitegere nti n'obukulembeze bwafuuka bwa nnono bwa nsikirano, it's a monarchy. Abo bannayuganda era bajja kitegeera, tebajja kuteekako maanyi. Tebamala budde mu bintu munnayuganda tamala budde ku kintu kyamanyi nti nno kino kikyoboola ssemateeka. Ekyo njagala tukikkirize batugaane. Era buli kimu kyolaba bakola bagoberera mateeka. Era agamba amateeka ganzikiriza okukola kino. Mu mateeka onkwatirawa. Is it a civil case, a criminal case? Ebyo byonna baabuwe tetubibuuza na kubibuuza. Kubanga tumanyi okukuuma amateeka. Kati ne kirabika nga kituwadde ekifaananyi nti gavumenti eno eri mu buyinza yegenda maaso n'okukyoboola ssemateeka w'eggwanga Uganda n'okuttattana ekitiibwa kyaffe. Bannayuganda bwe baba nga bagendagenda bajeezibwa we bati enfunda eziwera olw'okuba gavumenti yaffe etadde obufuzi buno obukulembeze okubeera bw'emmundu ebafugira ku midumu gya mmundu. Wotunuulira akatambi kenkuwadde oba akatambi kenkulaze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, saagala kulyaza amaanya. Wotutunuulira akatambi kano njagala weetegereze bulungi nnyo. Wetuba tutunuulidde akatambi kano wuliriza. Wooketegereze nnyo abasibe abo bo batutenga abasibe. Akatambi ako kaze katambulira ku social media ennaku eziyise emabega. Bambuddwa amasaati, ekyo kimu. Bali ku mudumu gwa mmundu. Naye nga wabula emabega kawo twafunako olugambo nti gavumenti yeegumbulidde omuze oba ababyokwerinda okujja n'ebimmotoka ne bayoola abavubuka be basanze obusanzi nga bapakira mu loole nga babatwala abamu babakwata babatwala mu makomera okubalimisa, babalimire kasooli, babalimire ebimera. Naye nga kintu kiba kimenya mateeka. Ffe nga bannayuganda, era eno message egenda eri abyo ebyokwerinda, abo ba high military officers, nti temugenda kubanga mukyobola kitiibwa kya bannayuganda kya youth mubajjeko eddembe lyabwe ery'obuvubuka. Olw'okuba muyina ennimiro zammwe, amasamba gammwe ge mwagala okulima nga temuyina ssente, ziteekamu bagenda balimira, ziteekamu tractor. Gavumenti yegenda mu maaso n'okuba nga efundinga projects ez'enjawulo. Webanga systems zonna zikola ze mufundingira bannayuganda okubawa obuyambi, lwaki amagye abakulembeze mwe temuddukireeyo ne mufuna bye mwetaaga? Wobanga ggwe officer wa gavumenti olomeddwa okwakisesinga government service, gwe nga ggwe kati golowooza civilian anaasobola okuakisesinga service ezo? Ekyo kinyagala weebuuze. So emiti emito tukimanyi wano gye giggumiza ekibira. So nze nkuba omulanga era nga ngenda maaso n'okulabula ekikolwa nga kino eky'ettabbu. Muleke emiti emito ginyumirwe obuvubuka bwagyo era nga giggumira
kubanga mmwe mu ssaawa yonna yonna mugenda kulekulira eggwanga lino muliveemu naye gye emisaayi emito gye gigenda osigala nga gitambuza eggwanga mu maaso byonna byonna bye mwakolera mu ggwanga bajja osigala nga babikuumye so nze ngamba tubaluŋŋamye buluŋŋami ngeri ki gye bayinza okukuumamu ebintu bye mukoleredde ebbanga eddene bireme kufa ttogge kubanga emu n'abakuumira mu kizikiza n'amawanga malala gajja kuva eri gawamba eggwanga lyaffe kubanga tujja kuba tetumanyi kyakukola nga tetukisigaza adde option olw'ensonga nti waaliwo ensobi eyakolebwa gavumenti olw'okuba nti yali eyagala okuliyetinga dynasty ng'ekwata abavubuka ate bw'oba obatunulidde bonna bonna bava mu Central Uganda twebuuza lwaki nsonga ki kikolwa ki ekiri emabega w'ekyo bannayuganda waaki bagenda maaso n'okuba nga bajeezebwa mu ngeri efaanaganako weeti kino nno kifundikira kimenya mateeka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza njagala tugende mu maaso nga tutunuulira ebikolwa nga bino eyo wemba nga nvuddeyo ebikolwa ebyo si byakabaawo njagala otunuulire ekifaananyi ekyo kyenkuteereddeko Uganda evudde mabega ng'ejeezebwa kuva mabega mba LDU munnayuganda ng'ayisibwa ng'ekyonzera mu nsi ye mu biseera ebya kampeyini mu biseera ebyaki nze kyembuuza bamukwata mundu bano tebabriefingibwa lwaki bafaananako ng'abantu abawanyisiganya obwongo bwabwe n'emmundu kuba buli muntu akwata mmundu reasoning capacity ye waaki ebeera wansi kyenjagala okubuuza talowooza obwongo bwonna bubeera mu mmundu ffe kituwa endowooza egamba nti oba mbawaanisiganya obwongo n'emmundu ti buli akwata emmundu saawa ezo aba takyategeera waliwo ebikolwa ebigenda maaso n'otutuusibwa ku bannayuganda mutuufu nga n'owobeera military office oti ate oyinza kituusa ku munnansi munno ng'otegeera kubanga eggwanga tukirizegana buli muntu yeetaaga munne tosobola kwebanirira buli muntu ayina embala ze era mukama yamutonda nga wanjawulo ng'omusirikale akwata emmundu agenda maaso n'okukuuma eggwanga omulimu gwe tukusaamu nnyo ekitiibwa kubanga naawe okola omulimu ogw'ettendo nze oba oli awo gwe sitasobola kukola okuuma eggwanga lyange okuuma eggwanga lyo ate nga otunze mwoyo ng'enkoko emira ensanafu n'okwata emmundu ng'omanyi ogingiridde kufa okuuma eggwanga si kyangu kitegeeza oba owaddeyo obulamu bwo ekyo kimu wabula njagala okubategeeza bannansi nabo okusasula omusolo okukola ne bagenda maaso n'okusasula omusolo oguvaako omusaala ogukusasulwa nabo olina obbawa ekitiibwa mu ngeri ng'eyo kuba gwe newankubadde olaba gavumenti ekuwa orders yekusasula naye sente ziva mu bannansi abo bogenda maaso n'okukuuma bogenda maaso n'okutulugunyizibwa n'okutulugunya kati bwe munatta bannansi bonna ne mubamalayo mwe mulowooza mugenda kubeerawo mutya mu ggwanga abo abakulembeze abali waggulu bw'oba weetegereza nnyo ng'ojjo bakolako follow-up batono abasasula omusolo era singa abantu b'omu downtown basalwako ne bataddamu kukola ojja kulaba ekonomi y'eggwanga Uganda wekkirira speed tebasasula misolo ate era be basinga okubba ssente ate bano abali wansi zibawaayo ssente z'omubi bw'omusolo ne zibbibwa bo so ebintu ebimu nze njagala tubitunuulire mu ngeri y'amagezi nnyo nti wodde oli ku order erimu ebikolwa biki kikolwa ki kyogenda oteekamu order eyo ekyo natwe tukitunuulire kuba ggwe yenna ali eyo military officer njagala otegeere kino bannayuganda tebeerabira naddala bali mu central gwe kyoba omanya nti nno ebikolwa by'oba okoze busobobwa kusonyiyibwa n'obula tebisobola kwerabirwa ate buli wookola ekikolwa ng'ekyo gwe tetugenda kubanga ovunaanyizibwa nga ggwe oba osiize gavumenti y'ekifaananyi ekikyamu era abamanyi gavumenti yegenda maaso n'okukola bino gwe wali olabyeko omukulembeze w'eggwanga ng'asituka ng'agenda maaso n'okubeera nga yeenyigira mu ntalo ez'okkuba abantu mmwe bateeka ku ground mwe abagenda maaso n'okuvumaganya ate ekitiibwa kya gavumenti so nze ŋŋambawe nti abakulembeze baffe ba military officers police officers aba high ranked mufeeyo nnyo okubriefinga abaana bano abakwata emmundu wansi abajja mu bantu butebe bakwatamu civilian kiki bateekeddwa okukola ddi bwe bakozesa ku mitwe gyabwe characters zaabwe ne batakozesa orders zokka kuba basobola okuwa order n'osanga ng'ebintu si bwe biri engeri gye babikuwadde mu katulo ogenda kukola ki oba tosobola kuzanyisa mutwe gwo na bwongo obwo
So njogera bino ebigambo olw'ensonga nti ndaba ng'ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe Uganda kittatanyiziddwa nnyo nga kiyitibwa mbyokwerinda mu bakwata mmundu mu bakuumaddembe. Ebikolwa nga bye bino bye ngenda okubeera nga nvumirira. Eby'okkwata ba government officers abakulembeze mu ngeri y'ekyenoonero ng'obulaba bakwata Anita Amongi newankubadde eggwanga lyali mu kyayi naye ate kirina ekifaananyi ekibi kye kyasiigira eri eggwanga lyaffe outside. Bannansi abali ebalaba ekikolwa ng'ekyo, sipiika wa paliamenti abeera muntu wakusatu mu ggwanga Uganda. Obanga omukutte ng'ekyonzira nga tomurespectinze teri agenda kurespectinga ggwanga lyaffe, tukkirize obagaana. Kitegeeza ne paliamenti yaffe olukiiko ssetteesezo yaffe y'eggwanga Uganda teri agenda gibalamuusa era teri agenda giwa kitiibwa, era n'ebina biteesebwa nga biva mu paliamenti mu lukiiko olwo tebajja obeyinga, tebajja birabamu makulu, kubanga tugenda kubeera nga tutwalibwa ng'eggwanga eritarespectinga bakulembeze baffe. Wano jjo juuso ekyabaddewo ekyakwata Mariam Matembe, omulwanyirizi w'eddembe ly'abantu era ng'eyaliko former minister for ethics and integrity, omukyala eyali kakiiko akaba members 21 ababagassemateeka w'eggwanga Uganda. Okumukwata mu ngeri nga gy'oyagadde ey'ekyonero nakyo kimenya mateeka, kimenyera ddala mateeka. Era bangi batuula eyo ndoza ne batutunuulira ne balaba ebigenda mu maaso ne basigala nga banyeenya mutwe, nga batwewuunya nga bannayuganda. Bino ne bikola byonna ekyewuunyisa bikolebwa ebitongole ebikuumaddembe bye bigenze maaso n'okuttattana ekitiibwa kyaffe. Kiba kituwa akabonero nti eggwanga Uganda lyawambibwa bamukwata mmundu. Munnansi olowooza akyayina ebbeetu. Olw'ensonga nti nno constitution tekyagoberebwa, amagye twambaga constitution nga tegalina kuyingirira byabufuzi, tegalina kukwata muntu yenna sapota yenna mu kibiina ky'ebyobufuzi kyonna tasaanidde kubanga akwatibwa. Niye abo bonna be mulabye bawagizi ba kibiina ekya National Unity Platform bakwatibwa nga babalanga musango ki tetugumanyi. Bukyanga bawambibwa tebatwalibwangako ne basimbibwa maaso ga mulamuzi babavunaane oba bavunaanyizibwa ekyo kye babalanga. Ate ne ba prosecutor abawolereza ku side ya gavumenti mbasaba mu practicing amateeka gano bulungi. Newankubadde omulimu gw'okusingisa musango muntu ku side ya gavumenti state ebeere nga yesinga omusango kibawa credit, yes, naye ate lowooza nnyo ku ggwanga ly'omuntu gwe bogenza osingisa omusango ne ku kaliya ye. Akolumu tulageko nti no institution zammwe kati zeetengeredde ziri independent, zisobola okukola decision making ku lwazo, naye ekyewuunyisa mutulaga nti nno zino tezisobolera kuwadde n'omulundi n'ogumu n'ogw'eddagala. So kino ffe nga ffe abakiraba kiba kitukanga nga bannayuganda. Sawa zino bw'ojja otunuulira ebigenda maaso mu Uganda, abagezaako okulwanira eddembe ly'obuntu, Uganda tekyalina mulwanyizi wa ddembe ly'abantu. Wetujja tutunuulira Mariam Wangadya akulira ki omukyalo oyo Mariam Wangadya. Omukyalo oyo yakulira wuliriza, yakulira ekitongole ekirwanira eddembe ly'obuntu era ng'ekifo kino obuyinza buno yabukwasibwa mu mwaka ogwa 2021 otuba nga tujjukira bulungi nnyo. Yakwasibwa ekitongole ekyo abeere nga yeekalabalaba mu kulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Eddembe ly'Abannayuganda nga liteekeddwa mu buvunaanyizibwa bwa Mariam Wangadya.
wabula naye eggulo yakatutemye we yazze ng'alaajana ffe abandimulaajanidde ate nga ajja alaajana nti gavumenti nga weegenda mu maaso n'okuba nga ebayisaamu amaaso olw'ensonga you are not independent. Mwasalawo mukolere bbo nga bbo ne musuula ekitiibwa eky'eggwanga Uganda. Eggwanga Uganda mmwe ab'ebitongole empagi ba cabinet ministers mmwe empagi ezisalawo eggwanga lino ligenda mu maaso oba lidda mabega. Kati kyonna ky'oba osazeewo ignorantire kikosa eggwanga ggwe mu ngeri gy'oba tomanyi olw'okubanga watutwala ofiisi eyo mu ngeri y'okakyamyukiriro wabula oyagala kubeera recognized, oyagala yakulonda akulabewo nti okola omulimu, si engeri gy'otuukirizaamu omulimu ng'okola kikyamu ekisanyusa oli. Nze ŋŋamba engeri y'okukolamu omulimu kwe kuluŋŋamya oyo eyakuteekawo ku bikyamu byagenda maaso n'okulowooza nti bye biteekeddwa okukolebwa, gwe n'omuyamba n'omukoleramu ekituufu n'omugani wantu badde oyagala kukola kiri naye ne bwe tukiyisa mu ngeri eno kisobola okugguka. Ne mutulaga nti nno at least akolumu muli bamugaso eri abo abasasulira public funds, abo ababawa omusolo, abasasula omusolo, abasasulira omusaala, mwefuuleko ab'omugaso gye bali. Naye munnansi n'abula ne gyaloopa n'abula gyanywa amazzi. Kati munnayuganda saa zino okimanyi w'okwatibwa gwe kaba kaweddemu okusinziira ku mwami Yoweri Kaguta Museveni ku statement gy'asembyeyo okukola. Mutekyali kuddamu kuwa bannansi basibe beyiro. Can you imagine omuntu n'oba ng'oli mukulembeze ate ne judiciary n'ogiyingirira? Omuntu atasima mateeka atandika ate okuyingira mu abasajja amala emyaka 5-6 muli ku lubaawo musoma amateeka. Mwali mugasoma ku practicingira mwami Yoweri Kaguta Museveni oba ga practicinga mutaasa eggwanga? Ekyo nno nakyo ekibuuzo kinene gye muli mmwe bannamateeka musaanidde okubeera nga muzuukuka obwongo. Gwe kyenkusaba ggwe angoberera ali ku Yugi Update TV. Njagala osharinge busharinzi katambi kano kajja batuukako bajja zuukisa obwongo. Nabagamba si buli bakulembeze bwe tuteeka mu buyinza nti babategeera ekyokukola. Amu beetaaga okulungamizibwa. Bakyamuukirira bamanya bumanya ki kye babataddeko naye tebamanya kyakukola. Bamanya omulimu gwe babawadde naye ate tebabalungamya mu nkola y'emirimu egyo. Omukulembeze asobola okubeera eyo in a perspective way. Perspective mu ngeri mu buli muntu gy'alabamu ebintu bye. Omuntu asobola obiraba mu ngeri enjawulo nga ye omukulembeze asobola okulaba nga naye singa njeza bannayuganda bwe ngenda okuba nga nfuga bulungi eggwanga lino ye nga bw'akiraba naye ate ggwe n'ojja n'omugamba mukulembeze waffe tekyetaagisa. Singa oddira enguudo ezibakaayanya n'amafuta n'ogakendeeza agabakaayanya mu malwaliro n'oteekamu amalagala, okimanyi ojja kufuga lino eggwanga nga toleebuukanye nalyo. Okimanyi ekyo twabuliddwayo omukulembeze ajja mu maaso ga pulezidenti n'amulungamya ku bikyamu ku long decisions eziteesebwa mu cabinet ministers, eziteesebwa mu cabinet engeri gye zigenda ovugamu eggwanga. Moreover nga ba cabinet ministers mutuddawo mulimu bajjaaji, mulimu ba chief justice, mulimu baani. Mumba mwasomera ki? Ne mubulwamu n'omwawabulwa omukulembeze ye teyabisoma, ye ateebereza nti singa akwala kino yo yayingira na mmundu era amanye emmundu yegenda omumala byonna, yekamala byonna, yegenda ofuga Bannayuganda, yegenda obatwala mu maaso. Kati ye tetumunenya nnyo abula tunenya mu ate abasomye, ababisomye nga mumanyi buli ntegeera, mumanyi ne strategies, muyina ideas ku bimutawaanya n'okuba naye nammwe mwamukowa mwagala atomera atubire. Naye omuntu gwe mwagala atubire agwe mmwe mudde mu buyinza atufugisizza muntu. Ate Bannayuganda bagenda maaso n'okujeezebwa mwe muli eyo. So njogera bingi nnyo olw'ensonga nti ndaba ng'ebitabo bya bannansi abalina ottaasa eggwanga lyaffe Uganda bibamenyedde bwereere. Munnansi temulaze mugaso gwammwe, mwe abalamuzi ba chief justice temulaze mulimu gwammwe.
eggwanga muliyeeyo mutu disappoint nze nga ffe bannayuganda olw'okukolera omuntu omu ng'ate mukolera ku orders ze wabula nga temusobola mulunganya nti tukole wetuti tukole kino kijja tuyisaawo ekintu ekyo kitukubye ekikwe era tutuuse n'okulowooza nti Uganda tesobola kufunayo terinaamu ba advisor betwandiise nga ba presidential advisor nti bajje ba advising omukulembeze ku kikyamu ekigenda maaso n'okukolebwa nti ekyamazima nti kyekino ekituufu kikino ekirina okukolebwa twesanze nga tetukiinaawo tetubayinaawo. Oli ku UG Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza gwatanatweyungako nkutegeeza wansi waliwo ekigambo subscribe kirira okikwoteko obeere nga otweyungako sharing nga liking abali mu diaspora nyongera maaso n'okuba nga mbatumirako nkimanyi kwe muli muwuliriza nera kyembasaba mugende maaso n'okutambuza eddoboozi lino lisobole okubeera nga lituuka eri abakulembeze baffe betutwala nga bakulembeze munange wadde twandibayise bakulembeze abafuzi baffe kuba kati bafuuka bafuzi mutufuze tukkiriza naye at least eddembe mutulekerewo freedom okumanya gavumenti eno nti itiizi nze mbeera gavumenti abasibe bano sandi bakutte lwaki nkugambawo nti lwa nsonga wojja otunuulira abasibe bano baabuwe abasinga balina famire zaabwe babadde n'emirimu gye bakola egigatta ku ggwanga Uganda baadde basasula omusolo era omusolo ogwo nga gavumenti egenda maaso n'okuganyulwamu ba government officers bagenda maaso n'okuganyulwa mu musolo guno kati mubakutte mubatadde mu kkomera ekyokubateeka mu kkomera kyongera kukkiriza ekonomi yaffe nga bannayuganda kuba omusibe yandize n'akula n'agatta ku ggwanga n'ateeka mu ssako lya ggwanga akasente ate kati gavumenti yeyina okukwata akasente ffe ketuwa okulabirira abasibe abatalina kye bazzaako bano abantu temubafuula personal mechanism ze mwagala okwawya buli omwoyoya nga mulaba waliwo ekisanvu ekyetaaga essaawa nga mugenda ku street muyoola bannansi be musanze bava kwekolera emirimu gyabwe ne mubayingiza ebimotoka ne mubatwala mu bisiko babasaayira ebisiko bino ebikolwa tubivumirira ebikolwa bino tubivumirira ddala buli munnansi constitution yabagibwa ng'ayina amateeka agamufuga era nga bonna bayina kye bayita ki eddembe lyabwe ng'omusirikale yenna agenda maaso n'okukwata emmundu gwe nolowooza nti nno munnansi oyo gw'okwatisa emmundu gw'oyigganya okimanyi mumukwatidde ensonga nkyamu munnansi munno muvubuka munno can you imagine n'osalawo omukola ebikolwa ng'ebyo ebyettabbu n'omufiiriza obulamu kati abo be mulaba abamu baakamalayo myezi na myezi balina famire zaabwe baazireka balina bizinesi zaabwe zaafa gavumenti ki kyetakoze mu nnansi kati mbikolwa byonna byonna njagala ompulirize ggwe yenna ali mu buyinza ali mu gavumenti mbikolwa byonna gavumenti byegenze maaso n'okutuusa ku bannayuganda guruuzi nayimirirawo etya mu bulembe nga tevuunikiddwa ekyo kyenjagala nakyo mwebuuze kubanga buli contribution to your downfall mugikoze you have contributed your downfall to the high extent the government has contributed its downfall era obubonero bwonna bwe mugenda maaso n'okulaga bannayuganda n'okukola mubalaga nti nno mukooya obuyinza naye bannayuganda tebazza okukabbu bajjako bwe kityo weekiri be bamala okukozesa ne bategeera ebyama byabwe ate abamu nga babatta
So eggwanga lyaffe Uganda lyetaaga kusabibwa ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde abakulembeze abamu bazze ne boogerako ne baboggolako ne bakandula ku ddoboozi naye era tekimaze. Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali emitala w'amayanja tumulabye ng'agenda mu maaso n'okubeera nga abaako embeera gy'ateekawo eri ng'abaako embeera gy'ateekawo okusobola okulaba nga ebikolwa nga bino gavumenti byegenda mu maaso n'okukola bikendeezebwa. At least gavumenti ng'epanishingibwa nga babakuba sanctions. Era Robert Kyagulanyi Ssentamu yabagamba bannange mulekerawo okufandinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga fandi zino ze mumufandinga zaakozesa okujeeza bannayuganda, azikozesa okuwamba okutulugunya bannansi bannayuganda. Ebyo byali bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'abagamba singa musaba ku fandi zino ze mumuwa ate nga kituufu kubanga amawanga gano ag'ebweru lwaki gaprovidinga ssente fandi nnyingi nnyo ku bakulembeze b'omu Africa nti fandi zino zibayambako okuteeka mu pulojekiti ezibakuumira mu buyinza. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu waakugamba wagamba ng'agenda mu maaso n'okulumiriza amawanga ag'ebweru nti bagenda mu maaso n'okufandinga okujeezebwa kwa bannansi ba Uganda abamutuufu nnyo. Singa obuyambi buno bumusalwako kitegeeza nti wajja kubeerawo omwagaanya okubanga eggwanga Uganda ne bannansi baayo baddamu okweyagalira mu nsi yaabwe. Simanyi oba tuli bumu. Nzi nnyongera kukujjukiza nti oli ku UG Update Civic osinziire okuba ng'otuwuliriza. Tukyagenda maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Robert Kyagulanyi Ssentamu kyatakoze nga tekiriiyo. Agenze mu bannamateeka ab'enjawulo okusobola okulaba ng'akomekkereza ebikolwa nga bino. Okugeza yayita munnamateeka we Robert Amsterdam, tulabye ng'agenda mu maaso naye n'okusindika eddoboozi okuyamba ku bannayuganda bagenda mu maaso n'okujeezebwa. Ekyo kyonna kyakikoze. So tumukuredibinka tumuwa credit ku ebyo byagenze mu maaso n'okukola. Nga munnansi ayagaliza ensi ye byakoze abikoze ng'ali mu buwaŋŋanguse nga tutunuulira ebikolwa eby'ettabbu ebigenda mu maaso n'okutuusibwa ku bannayuganda. Ebikolwa nno eby'ettabbu gavumenti ebadde ng'eyimirira era ebadde mu kutya y'ensonga lwaki olaba ng'etaddewo amateeka gonna geeyisiza mu paliyamenti nga gakola nga shield gye bali bagezaako okweprotectinga baagala kye bayita obuyinza era bakola ekisoboka kyonna kyonna okwekumira mu buyinza. Oli ku UG Update Civic osinze oba ng'otuwuliriza. Si yeka ayogedde. Bajja Olusenyo boogedde ebigambo bingi nnyo ebigenda mu maaso n'okubeera nga bizamba Uganda essuubi okulaga nti nakasuka lyawuli nayo taba mutiitiizi be tuyina be bali mu paliyamenti be tusobola okukasukayo okusobola okulaba nga baboggolera ku abo abeefudde n'antagambwako okuba nga be bali mu buyinza. Njagala nkuweko ku butambi bwe n'oluvannyuma tunaafundikira olunaku olwaleero. Wuliriza. Muhoozi weeyita ki? Who the hell do you think you are? Wakuba nti amateeka tegakwatako. Yalowooza wa kitalo nnyo. Tulina kumutya. Munnange tetujja kutya. Muhoozi si ye gwe Katonda. N'ebyo by'otiisatiisa ono nja mutta. Gwe omanyi ki oba ogenda kufa wiiki ejja? N'abo b'otiisatiisa obalekewo. Kuba twabiraba dda abaze batiisatiisa. The police will shoot you and kill you. Biki tujja bakola ki? Munnange abantu abo bafa. Ne balekawo be bazze batiisatiisa. Kakadde kira okulowooza nti oli wa kitalo nnyo. Munnange toli. Olwokuba nti oli mwana wa Mwami Museveni, kakati yakuwa ekirabo ekya ofiisi. In fact gwe wali badde n'obuvunaanyizibwa, wali badde okola nnyo kubanga ofiisi bagikuwadde kubanga oli mutabani wa mukulu. Kati olina kukola nnyo ebituufu
bannayuganda bagambe nti owaaye era kale agezezzaako newankubadde baagimuwa kubanga mutabani w'omukulu naye kati olagira ddala nti eno bakikuwanga kirabo osobola okikozesa nga bw'oyagala mwana w'omuloodi. Ebintu bino tetugenda bikkiriza, tetugenda kutiisibwatiisibwa, tugenda kutambulira mu kutya mu bumenyi bw'amateeka, buli omu n'abeera ku bunkenke, buli omu. Nedda Muhoozi bw'amaliza okuwandiika gano amajaani ge g'awandiika ku social media, bw'amala n'awandiika nti nze ndi mugoberezi wa Katonda wa Yesu Kristo, alinga agamba nti Yesu Kristo yamusindiika okukola obumenyi bw'amateeka buno. Anzijukiza LRA, Lord's Resistance Army, bo bagamba nti Katonda yabatumye okusalako amatu g'abantu n'ebirala. Tulaba abantu bangi mu nsi yonna nga batta mu linnya lya Katonda. Kaakati n'ono kaggwa ensonyi byagezaako okulaga nti ye byakola abikola mu linnya lya Katonda. Natta abantu, n'atulugunya abantu, n'abawamba, tagoberera mateeka. Nabyo abakulembeze abamu abagamba nti Muhoozi mukulembeze waabwe, abaka ba paalamenti, ba minisita, olumala okuwandiika agamajaani g'awandiika ku social media ne bagendayo ne bamuwaana our generational leader, live longo n'ebirala bwe bityo. Mwe bantu mwemu, lwaki munnammwe ono temumuwabula n'akola ebituufu? Kubanga kakati mwe mumuwaana ne mukomba ebigere kubanga bamwagala bufoofofo, mwagalayo ku busente. Gwe olina bukakafu ki nti enkya bw'anaakunyiigira naawe tajja kukukima? Kubanga tuzze tukiraba n'aba NRM nabo tebali safe, bawambibwa, bali ku bunkenke. Yagamba ne baminisita abamuggwe, sikwagala ku kabineeti yaffe era ojja kundaba oyo minisita gwakangakanga. Kakati mmwe ki ekibalowoozesa nti mwe muli safe nga Muhoozi yeeyisa ng'omulalu? Kuba bino byakola bya kiralu, bya bumenyi bw'amateeka. Tubasaba era nammwe kiyamba mmwe, munnammwe ono mumuwabula akole ekituufu, kubanga temuli safe bw'asigala ng'akola effujjo lino eryabwe. Yes, Joel Ssenyonyi ayolesezza obuvumu mu bigambo bye ebyenjawulo. Yunifoomu yaffe ey'eggwanga ey'amagye giggyeemu, ogiteeke wali, ojje mu ringi ya politics. Eno PLU gye watandikawo kubanga nayo tekkirizibwa mu mateeka, oli serving military officer, ate okulembera ekisinde ekya politics. Va mu magye ojje mu bya politics, otandikewo ekibiina, tugende mu bantu. Baidi Mutwe n'abalala bawambibwa, abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo esi wa kibiina kyange oba kiti, oba oli awo alina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti nedda buno bumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka. Bino si bye byabatwala mu nsiko. Bino Tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu, extrajudicial killings, era n'alabula amuddire mu bigere Professor Ephraim Kamuntu. Bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko. Lwaki ono mutabani wammwe temumukomako? Obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition. Era Baidi Mutwe n'abalala bawambibwa, abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo esi wa kibiina kyange oba kiti, oba oli awo alina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti nedda buno bumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa. Mujjukira Father Ssekabiro w'e Masaka ne baamuwamba. Tewali ali safe. Kanalayo Muhoozi atiisatiisa ne bannamawulire. Ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muziripootingeko. Naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala. Kati ayagala kutiisatiisa buli omu. Tubeere mu kutya. N'aba NRM nabo tebali safe. Palamenti nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru, mbaka omukyalo wa Muria. Naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege. Naye wa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe, temuli safe. Temuli. Civil society
bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba. Wano akakiiko ka paalamenti kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe. Akakiiko ne katya, ne sipiika yaliwo mu kaseera ako n'asirika. Kakati awo we tutuuse mu aba NRM abalowooza nti muli seefu, yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize. Kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mmwe tayinza kubawamba nga munyiiziza. Mulowooza bino biri ku ffeffe opposition. So ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka. Of course ba Eddie Mutwe baawambibwa n'abalala bangi bali mu makomera, ba Alex Waisa Mufumbiro, Dr. Kiza Besigye bakyamulanga kubanga gavumenti eno tajagala. Sam Mugumya naye yawambibwa ne kaakano taleetebwanga mu kooti, amayitire ge tegamanyikiddwa. Waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani, ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire, ono naye yawambibwa emyezi egiwerera ddala giyise, tebamuleetanga mu kooti, ali eyo bali mu kumutulugunya. Ndowooza ensonga lwaki General Kahindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino, kuba naye alina obulumi ate ng'abimanyi bituufu, kubanga alinayo obuwe, tabiwulira buwulizi naye alinayo obuwe. Christopher Godi abamu gwe bamanyi nga King Zare, oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April, ne kaakano taleetebwanga mu kooti, tatwalibwanga mu kooti. Bwe twava mu kalulu ka 2026 akakaggwa, mwalaba engeri gye kaayisibwamu omukulembeze w'ekibiina kya NUP Oweekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi. Ebintu bize bibeerawo bino. Kakati ku Mande mwalabye Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalaga ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti, kubanga enkya tetumanyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana, omanyi abaana b'abagagga batera okubeera n'effujjo, kale bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira. Kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa, ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwai Museveni yagamba nti kino ekisanja kya buteebaka, kisanja no sleep, era n'agamba nti abakulembeze ababba ssente y'omuwomusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Ssebo Mwai Museveni ono mutabani wo, abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta, ye kennyini akikkiriza. Yagamba nti yatusa 22 basapota ba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi bw'oba ogamba nti eno kisanja no sleep? Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omuwomusolo. Waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu, kubanga bobba ssente zaabwe zirina okuzimba amalwaliro, naki ekyo kikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabusi, tatutte ssente zaabwe zirina kuzimba amalwaliro, nguudo, naki, bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino, oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Eddie Mutwe, aba Uganda Human Rights Commission ne bawandiika ebbaluwa, twabalemerako nnyo, tubawandikira ebbaluwa naki ne bawandiika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Eddie Mutwe n'abagamba mmwe nno saagala kummanyiira, nammwe nja kubakima, ne batya nga tebabivaako. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Tulabye yes, kansuubire nti no tebikoze bubi. Eggulire olunaku olwaleero sheyalinga commentinga
likinga. Mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mweraba.